Inside Story Uganda, real source of political updates. Yes. Ensi yonna ebuulire. Ensi yonna ebuulire. Nga bw'ozanye kali ng'agamba nti Sale lwalifa kajja kuba kasiki. Museveni lwalifa ajja kusala n'embuzi. Owulidde? Omwana w'omulwanyi. You get it? Bo balina eddembe okwagaliza abantu abalala okufa. Balina akayondo kaabwe. Si byebyo njagala gundi eri. Si byebyo. Kagenda mu kugulu kuno okulwadde. N'embirizi zino okay, nja kutereza ekyuma. Ekyuma nja kitereza. Kyenkulaga njagala nnyo abawuliza radio. Bamanyi obukyayi buno buvuddewa bumaze ebbanga ki. Bannayuganda bali sonna. Omukulu we yafudde. Akatambi akabadde katambula nga bakusonga mu olundo wayogera ebigambo ebyawo okukira omususa gyali. Kakati maybe oli musanyufu nti yafudde. Yennyini Jakana Nadduli. Allah amusonyiwe ebyamutuukako. Ompulira. Yennyini akugamba nga interview gye yasooka okukola nga yakava okusibwa akugamba Gashumba si yeyansiba. Si yabyogedde. Ddamu okabazanyire. Gashumba talina kyakimanyiko. Talina na kyakimanyiko. Wulira. Jakana Nadduli bwe yasiga obukyayi abantu batuuse ku Banyarwanda obulabe. Fenga abantu abali civilized. Sitwamuteegako, sitwamukubako, twawaaba ku poliisi. Grace Akula yali director wa CID. Omusango nagukwasa omusajja gwe bayita Bill. Owulira? Owulira? N'amuyita n'omuyita n'agana okukola statement. Okitegeera? Feera ng'abantu abagunjufu ne tuwaaba ne ku UCC. Ompulidde? Ensonga ezo ne tuzitwala ne mu parliament. Ya hate speech against Banyarwanda. Ompulira? Ekikwasa Jakana Nadduli keka video wagambira ti Sale bw'alifa. Ompulira? Ejja kuba kasiki. Museveni lwalifa ajja kusala embuzi. Ndoza ne bagamba bali abanene nti ono ate waabadde alina okukoma akoze eki asusiza. Wulira akwatibwa. Amazima malagali nti Jakana yagwa ku accident n'amala ensambya ku muddwali ebbanga ddene. Bwe yavaayo mu kifo ky'ogamba kansooke neesonyiwa ebintu bino we yakontinuingira okumukwata ne bamutwala ku CMI era nga n'emigga agiina. Nze ekyantwala ku kooti emukono ku kooti eruweero abawaabi ba gavumenti bagamba mwe mwawaaba omusango mujje omusango gutandika kuwulirwa as civilized people ne tugenda. Ekirala abantu be nagenda nabo grupu ya Haji Nadduli yali eyagala kulwana nabo ne mbali training ne mbagamba temukola fujjo lino wano temugezaako ne mulwanira wano. Do you get my point? Naye bano extremism ya NUP bo bavuga narrative yaabwe kati bw'otavaayo kujjayo facts. Bwe mba nyina capacity tusobolabe ku muntu ate lwaki muwaabira? Lwaki muwaabira? Kubanga bw'oba olina capacity mutuusaako obuzibu bwakunyiza osirika busirisi. Bati wagenda mu kooti nagenda nasooka kuwaba ku police CID headquarters n'empaba mu UCC. Baluwa zino nzirina. Esooka wano nakuzo omwezi ziri mmeka? Eya CID, the director CID wagiwandika 22 ogwokuna omwaka oguwedde. Si mwaka guwedde. 2021. Okay. Gwe mwaka oguwedde. Yes. Reference weri wano nengo gamba complaint against incitement of genocide and hate speech against Banyarwanda by Jakana Nadduli and the one Kankaka. Kankaka yamuhostinganga. By the way nebirino kibagamba kino. Omukutu ogwo TMO twakitegeera ati Tamale Mirundi yagwina mistake. I personally called Tamale Mirundi. Ne mugamba listraininga omusajja ono. Owulira? Bino bigambo byayogera bijja tuviramu obuzibu. Nekubira ne mutabani wa Tamale Mirundi. Yes. Ompulira ebyo byonna tiyabiwulira. Kati kyentegedde oluvannyuma
bano bannayuganda abali mu diaspora ababelievinga mu radical extremism bali bamuweerezangayo obusente. Yes, kati waliwo ekigambo ekipya ekitambulamu awo kubawo nnyo. Awo kati abaga nti kubawo nnyo be bamuweerezanga obusente. Okiwulira nkubuuzizza oba twalina kapasite mutuusaako obulabe lwaki twawaaba? Sitwawaaba wamu CID headquarters, UCC, netuwandikira speaker, netuwandikira IGG, netuwandikira ne Uganda Human Rights Commission. Bewo ne boluwa ya mwe nyingi Executive Director Uganda Communications Commission. Yes. Nakuzo mwezi ezimwe. Netugenda nayo netumu meetinga timu ya UCC netubawa amagezi. Tuna containinga tutyako hate speech eno. Kubanga omunyarwanda aliye mubenda alunde embuzi ze, omunyarwanda aliye ngoma, aliye nakasongola avokutu, ali mukama kakati. Ebiri e Kampala bo bimuyingirizamu wa. Katono nnyo uli eddoboozi lino. Okay. Eryo lyerimu ekimwe kyange kanyongera okutegeera. Ontegeera bwekyo bwe kiri. Abantu abali sivirayo. Nagadde bino tuleke byogera ku mwami Gashumba. Tulina byogerako lwaki? Bwokkiriza obulimba buno mu ddoboozi lye lyennyini akigambidde. Era sigwa musibisa. No, era akugamba nti bamubbako ssente abaamukwata. Ago maloboozi gage. Omanyi social media kungolaba programu zeno ze tukola. Omuntu ayinza okutemamu seconds 10. You get it? Yes. Kati oli n'alowooza nti ye show. Era omuntu abatuulizi oli bwakuweerezanga ka clip musabe programu yonna. Bwe yali. Ontegedde. Ekirala. Kankube na kino. Ekirala. Obukyayi buno bugenda mu maaso asinza obukumamu omuliro ye Kyagulanyi Sentamu. Kankubuulire. Omusajja ayitibwa Lumbuye. Teri muntu asize bukyayi mu Uganda muno. By the way Lumbuye bw'oba owulira weetaaga ekirabo osize obukyayi mu bannayuganda. Aba biwulira. Teri muntu aspreadinze hate against Banyankole and Banyarwanda in Uganda like that fool. No, muyite ki? Ndi kumpewo muyite ki? Omanyi kitegeeza okunga obukyayi against a certain group of people. Ekyagwerwa ndati wakimanya mu genocide. Lumbuye afekinga nti bamukutte. Eyasooka okuvaayo yali Kyagulanyi. Mbw'omulwanirizi w'eddembe Nakinkwa akwatiddwa. Wulira. Enkeera Kyagulanyi n'ateekayo tweet nti nga Nuupu eweereza mu wadanku nnyingi agenda followinge okukwatibwa kwa Lumbuye. Owulira? Bino njala mbikugambe. Jakana Nadduli bwe yagwa ku accident. Omuntu eyasooka ku kitanda omanyi Kyagulanyi mulungi nnyo mu kwekubisa ebifaananyi n'abantu abali mu buzibu kuba bimukolera. Owulira? N'agamba mbu omulwanirizi w'eddembe omulala agudde kabenje naye tekategeerekeka. Naye nga tavangayo kuvumirira bikolwa bya Lumbuye ne Jakana nti ebigambo ebyo si bituufu. Omukyala afumba ewa Kyagulanyi Itungo Munyarwanda 10 ku 10. Omukyala afumba ewa Nubianiri Mutesi Mutoni Munyarwanda 10 ku 10. Nze neewuunyamu abasiga obukyayi against Banyarwanda nga banyinaffe bafumba mu maka gammwe. Kakutwale maaso. Waliwo omuwala omulala gwe bayita Tracy naye yakwatibwa ennaku ezo. Oyo naye asize obukyayi. Oyo yagamba nti nze neebaka ne muwala wange. Ompulira? Era ne bamukwatanga be bamu kubakola pate nga Jeno Kimwina afudde. Ontegedde ndowooza. Era naye lwamukwata naye yasooka okuvaayo Kyagulanyi. Mbwo omulwanizi omulala w'eddembe akwatiddwa. Nkutwale maaso. Jakana bwe yatwalibwa mu kooti lwe yasooka otwalibwayo nga bamugambye nti avunaanibwa okuspreadinga ebigambo ebisobola okuvaako ekitta bantu. Omusango yagukkiriza. Yagukkiriza. Omanyi mu mateeka wano bw'okkiriza omusango bakusindika mu kkomera n'omalayo bawiiki n'okumawo ne bakusalira ekibonerezo. Bwe yakomawo n'agwegaana naye yali agenza omweyimirira Lubongoya, Lewis Lubongoya. Ate kino kankibagambe ekigambo Lubongoya teri Lubongoya nga si Munyarwanda. Ne Lewis naye wammwe. Ye Lubongoya linnya lya Banyarwanda. Yes. Bw'onzijjako omusayino ogwa Lubongoya zonna results ziba ze zimu. N'omuwanika waabwe Kayitana naye Munyarwanda. Katana.
agamanya kasoga uliranga tobuuza. You get it? Fetch tupazolinga. Baganda baffe bakkiriza batya enjiri y'obukyayi against our people. Kati nze bwe nvayo ne mpaba ku poliisi olonze nzizizo omusango. Nze awaabye ku poliisi nze mukyamu. Baba siga ensigo z'obukyayi mwekamba buulire. Abanazi batandika bwe batyo. Genocide ye Rwanda yatandika bwetyo hate speech. Fa basoma ku genocide ye Rwanda situsobola kukkiriza mbeera yonna ekomyawo genocide wano mu kimu Uganda. Kankubulire kirala. Yes, kankubulire. Akyogera si yakireeta. Owulira? Banna Uganda bali mu diaspora. There are many decent Ugandans living in the diaspora. Many. Ne waliyo n'emiyaayu. Yes. Oyo yabakuulira emiyaayo egundi. Nzijja wulira. Munna Uganda ave Uganda. Kankikwenda kino simanyi bobadde okimanyi. Singa mukyala wafunye visa ya America. N'alinnya ennyonyi ng'alina olubuto. N'azaalira ku nnyonyi. Oyo mwana afuuka mu America. Kubanga final destination ebadde wa US. Munna Uganda ava wane Uganda. N'agenda mu America. N'alimbanga Museveni bw'amunoonya. Kubanga ebibozi bye batundayo tubimanyi. Gavumenti yala kunzita nuwani eddembe ly'abasiyazi. Kubanga kati ekisiyazi kye kitunde Bulaaya ne mu America. Ne bamuwa green card emyaka 4. Nama nafuna passport ya America. Nafuna rights ng'abaana ba Trump ze bakola ki ze bayina. Ye munna Uganda asiga obukyayimbu ba Gashumba settlement kubeera mu Uganda. Nze ambuliko kodi yange eri Villa Maria banza lya Villa Maria. Ambuliko kodi ya daddy wange eri Villa Maria. Ambuliko kodi ya mami wange eri Villa Maria. Abantu bokka bave Rwanda bali bajjajjaffe. 1922. Ekirala some parts of Uganda some parts of Uganda yazisangawo bifonga ntunga mu kisolo. You get it? Kati bwe tutavaayo kujjayo facts zino. Banna Uganda bajja kubayinga into this. Omanyi bataddewo narrative nti Abanyarwanda bajja ne Museveni. Which is not true. Which is 100% false. Banyarwanda have existed in Uganda before a country called Uganda. Owulira? Ekirala kyagulanyi kyagezaako okukola amaloboozi nga bagashumba agajjayo amazima. Tusirike. Nze banvumulira. Nze omubiri gwange bwebeera bode ama eri 13. Toyina kigambo kyoyinza kunvuma ne kintiisa. Nga bakuvumye nnyo omwami. Oh, tebanvumye kwekana kulwa Nabukeera. Nabukeera omujjukira 26. Nabukeera banvumira Nabukeera nga Gashumba bwagaggawalidde ku Nabukeera aguze benzi mu ssente za Nabukeera. Ng'olunaku lwe nasinkana Nabukeera e Masaka y'emmotoka gye nalimu. Ne tulemerako ne tuweera Nabukeera n'agraduatinga mu UCU University. Nennemera ku musango. My God! Ate mwabawulira mwala kuntuusaako obulabe. Ndi ku radio 4 eri ntinda. No, let them come. Kamba bulire ne office ziri mu industry ya endala ziri kololo. You shouldn't wish that for yourself. Anti kubulidde. Bwe babanga bujje bali. Agugwamba ki? Let them come. No your security. I'm ready to pay price for this. Situgenda kusirikira mazima. Ng'abantu abamu beefuula banna Uganda okusinga abalala. Nzo nsindike Rwanda ndagewa. Sinayo na kantu kekana simu. Kimu kyonna kicho kiri wano. Yes, buli kyange kiri wano. Ontegeera. Omuna Uganda aliye Germany, aliye Switzerland, aliye London, aliye Turkey. Agenda n'alimba buli kirimbo ne bamuwa obutuuze n'afuuka munnansi. Yo yali okay. Munnansi weeyo. Abaza aliwo n'abazadde baabwe si banna Uganda. Ulira, si banna Uganda kwongera. What a joke and a contradiction. Owulira? Abazungu mu America ne bali viewinga buli mpapula za munna Uganda ali mu America obali e Bungereza obali Europe. 98% bali vokinga passports zaabwe. Kubanga balimba bulimbi. Ompulira? Kwongera ekirala. Bungereza yalonze prime minister omuyindi. Omuhindu. Mayor wa London Khan muyindi. King wa Bungereza Prince Charles. No, King Charles. Tata we Philip. Bajjajja be bava Greek. Bava Greece. Kitegeza mu Greek. Mama wa tata wa Philip. Mama wa Philip. Tata wa Charles. Yali mu Danish. Ompulira? Yes. Ensi ziri ezaakula. Ziriwedde okwembulesinga abantu abalala. Ne buno obusi bwaffe. Barack Obama 28.
America yamulonda ng'okufeera the first black US president sibe kiri Yes. wano mu Uganda twefulambu tuli ba kitalo abanyankole ne befulanga nti ba kitalo abakiga abaganda abasoga abancholi abalango mu mbuli eyo mu eri eggwanga eryali likoze application gye tukozesa smartphone ze tukozesa iPhone za America Samsung za South Korea Tecno siza abacholi siza abaganda no none of those tribes abachina be bakola Tecno ne TikTok kati kwe muwe mulira ya abachina omplide Instagram nzija no let me finish Instagram si ya Mark Zuckerberg kuzina mawanga tewali si abana si na nyini Facebook Twitter sibe yajuguze Elon Musk omplide ndoze mwekamba buza befulambu amawanga gamwe gwanjawulo nnyo mu mbuli y'ekintu kimu ekyenjawulo kye mukoze fenna mu byalo gye tuva bajjajja fe basimanga tadoba bobo oli wano bobo mpulirize saawa zino ngewaka ostama kupitira train you don't even deserve okudiscussinga civilization mwena bampuliriza bameka balina flash toilets mu byalo gye muva bameka baliwa tama simu omugambe kola video ndage flash toilet bati mwami Gashumba tutoka tutya ku bigambo ebikawe nnyo bwebiti eri abantu bannaffe abantu bayina okunyolwa abantu bayina ennaku abantu bali frustrated ye example gye nkuwadde bonosanga sigiringa eyako omuliro noyiwako lita ya petroli ompulidde waliwo nomwana yagamba mbwa mubateremu break fluid you get it kati nze bwe nvaayo n'empaaba ku poliisi nze nziziza omusango wagenza okunoonya obwenkanya yes oyo omuwala yayogeranga ebigambo ebyo twawaaba ku poliisi kubanga amateeka gagamba bw'obeera aggrieved genda owaabe kuki ku poliisi kati the Kyagulanyi narrative yakulaga nti Banyarwanda and group be bali responsible ku this ochulira amawulire ag'obulimba no njagala omukulembeze omu wa NUP aveeyo nti yavumirira obukyayi Jakana bwe yasiganga obukyayi ani lumbuye omu ochulira Kyagulanyi ayina enkola gyakola gamba mu mutere embwa kitegeeza bayina over 10,000 fake accounts ku platform zonna ompulira ndowooza kakati bambi omuntu ali naive ali ku social media botajjanga wano ebintu bino obitereze agifula the official narrative. Okay, so where is security in all this? Kyekibuuzo nange kyembuuza. Security must act on this extremism. Government bwetajjayo mukono gwa kyuma nekwata ku ntarahamwe zino zisiga ensiga ez'obukyayi ku mawanga akaseera kayinza okutuuka nga tokyayinza kirivaasinga. Kankubuuzemu ekibuuzo. Yes. Majambere kyamukubiza okimanyi kugamba nti guno si mukolo gwa byabufuzi. Yabagambye nti guno si gwa byabufuzi. Ne bakuba. Ne bamwambalira. Actually, I know it from a source. Badde bagala mukubanga bamuyingiza mimwanyi. Bamutireyo. Okitegeera? So bivudde ku social media newala bigenze into practice. Webale nnyo kakati ne bomalira show eyo wano. Government ekyo kyetannaba kutegeera. President w'eggwanga bw'abeera communicating era kati eggwanga ayita ku Twitter. Siba kiri? Yes. Bwe yali alonda mawo yayita ku ki? Twitter. Ebintu ebisinga. Eyaleeta revolution how we communicate was Donald Trump via Twitter. Ontegeera ndowooza. Kakati emboozi etandikira ku social media nejja ku radio negenda mu bantu. Because guno sigwe buso. Kakati lindako. Mbanda nika program wenu badde nkuwadde byomu kubyokulabirako. Kugambye ekyali wa Muhammad Kirumira bakola Jeje Odongo then minister wa security. Yes. Bakola then yali minister wa internal affairs. Emiliano Kaima mugezi wa police then wane wawaluka Masaka bamukolereyo Dr. Kusasira ne Big Eye n'abalala. Literally the same thing. Ate byonna bikolebwa mu Buganda. Ekisinga okunnuma. Kankuwa example. Lord Mayor Lukwago. Ngafirwa taatawe. Muze mirundi Allah amumuze mirembe. Minister wa defense.
Honorable Sempijja yagano genda okuziika. Si kuba nti yali tayagala genda kuziika. Yagamba bwe naagenda mu guno omukolo gulikaba kubanga banupu kasabatuka ku mukolo gwonna ogwa opposition baguwamba. Imagine a full minister for defense aina parotuni y'amagye n'agamba muganda wange Lukwago kitalo nnyo nja kujja nkubagize ochulira ng'emiyaayu gigenze owulidde minister defense government yali mu buyinza n'akyo genda ku mukolo olw'okuba atya extremism eneebeera ku mikolo. Muganda wange Aisha Sekindi state minister wa national water wa minister ya water neti yaziika nga atya extremism. Oba muli bakambwe bwe mutyo nga timuyina buyinza alla bwabakwasako obuyinza okumala ennaku 2 waliwo asigala mu Kampala muno kino nkiddamu. Oba nupu demonstrating the highest level of intolerance nga teri mu buyinza Katonda bwagiwa obuyinza ennaku 2 mbuuza waliwo abeera mu Kampala muno kyova olaba tali bubawa tekiriiyo tekisoboka. It's practically impossible. Nupu okufu nufu Kyagulanyi n'okudiscussing Kyagulanyi for the presidency. It's an insult to Ugandans. Kyagulanyi ayimirewo ku badongo okugamba nti Kyagulanyi and nupu can lead this country. Kyamutu bwanagamba moyinza okukwata tampeko n'osena amazzi mu Indian Ocean n'ogamalamu. Absolute false. It's impossible. Tekisoboka. Bantu ki? Ekibuzo bantu ki? Bannayuganda balowooza with emotions bantu ki? Katonda tasobola oba temuyina buyinza temuyina ssente ziri awo nnyingi ne mulaze obukyayi n'osanga omunjega wane Dubai nayagala okumanyirira Dubai ng'ali alina stranded tekisoboka. Katonda atulabe emitwe gyaffe n'atuwa obuyinza okusinziira. Nze ndisagwinga ne President Yoweri Museveni ku bintu bingi but is extremely tolerant. Simanyi oba mivula atuwuliriza wano okuva 2010 paka 2016 twakolanga show ne basajja mivule every Monday ono Akabozi ng'eri show ng'abantu bw'abagenda abadde aviiramu bbanda mu taxi aviiramu emikono show paka lweneggwa nga tukolokota NRM. Tewaliwo NRM yali anvumye, tewali NRM yali ampe mu ddobo okunkuba oluyi. Actually byebiseera President Museveni wasooka okumpita era wakitula meeting etandika ssaawa emu n'ekitundu yaggwa 4 n'ekitundu. The following morning nankubira n'essimu watuuse bulungi President w'eggwanga naye nga nkolokota gavumenti. So because it's tolerant, I'm coming. Nabbanja Prime Minister kanfune eddoboozi eryo nja kudda nalyo lizanye bwe naba nkomyewo next week inshallah. Bwe yajja bukwabya olumbe lwa taata wange kuba yali omugenyi omukulu yakola statement Gashumba wali wantama Gashumba nga twakutamwa nga buli lwobeera ku radio byoyogera twagala biwulira naye nga situkwagala ne kwabo bonna teri yali ampemudde teri yali anvumi teri muntu yali yavudde maama wange. You get it? Abali mu buyinza abaina all the weapons of mass destruction bazikola ki bazina ne bana abajega abatalina wadde jirita owulira be batisatise ki abantu. I can tell you fenaba abatamwa government eno by the way kyemutamanyi buli lwe munyigiriza abantu abamu. Waliwo maidi wange simanyi oba mpuliriza yali maidi wange yankolera ebbanga ddene yali awagira Dr. Kiza Besigye. Dr. Kiza Besigye bw'atajjayo mpapula n'agamba nze ebyokulonda mbikoze eki bivuddemu. Yaŋŋamba emyezi nga 3 nti mukama wange nkubuulire kati akalwe kabeerawo nange nnonda Museveni ku lw'obukyayi obukola ki bano batambuza olw'obukyayi. Buli lwemuteekawo obukyayi naye yali yatamwa Museveni agamba naye omanyi agire ng'akola ki afuga kanzije. Ensonga kati yerife ensonga yaffe kati saawe Yoweri Kaguta Museveni. No. Tugende mpola. Yes. Bobi Wine si nsonga but mumulemeseza okutuka. No, ebyo byawa nabi atutuzeeyo. Tetuddayo.
Bwabanga sinso. Time when Level the ground. Time when and the public decide. Time when kati when ndikulaba ntulimo ubuvunanyizibwa ffenna abayina alimu okulaba nti generally we have to saving awangula. Well, but the public seem to be excited about a let the people go government. Let those who are excited now bogerero wabwe. Bo abali excited. But when a threat to Mr. Museveni. No. Esawa zino. It's not a threat. Buli omwa akase pichike. No, situnula woli kati mwagaza ati. Noli naye agenda nnyonnyola abantu be. Nze kyange esawa zino. Well, there are people who Mwami Gashumba. Yes sir. Njagala tuwumbe n'ebigambo bye bisembayo ku nsonga eyo then tufune ku bantu wano. Ffenna kye tulina okukola kwe kuvumirira omuntu yenna asiga ensigo. Kakafune kantu kawulira mu headsets za. Kano. Sorry. Kankubuulire at every level. Obukyayi buno bubadde bukyali nnyo ku social media ne mu Kampala nga mu byalo tebunnaba kuyingira kubanga singa bwabaddeyo eruwero saaligenze Jakana Nadduli yaziikibwa Luweero ate wa munnaluweero wagenze n'ovaayo nga tewali kibaddewo naniriziddwa bulungi enkoko ne bazimpa nenzija nenvaayo taata wange ye bulutalo Luweero kyalulimu ne Molokairo ole mwe yagendera kuba kitaffe yali musuubuzi wa mmwanyi mwe yagendera naye okuvaayo n'ogamba nti nno abantu bwe bati batusibweko obulabe si bannayuganda nze omusango gwenziza guli gumu kwe kuvaayo okwogerera abantu baffe kyekyo kyokka ekirala ekyokubiri nava ku layini yaabwe nabagamba nze sikyali mu political activism era waliwo omujega yambuuza nti nga sisimuka Uganda tekyayogerera opposition ne kugamba nonsense sisimuka Uganda ebbanga yaliwo watuwayo wadde dola omutwalo gumu sorry dola 10 ebeerewo sikyali mu political activism oba mwali musuubira benakolokotanga gavumenti eno nyina obikola nawummula nakola ogwange ne mmaliriza okiwulira wulira Kyagulanyi and group batuvuma ffe abawagizi b'abeesigye buli kivume ekiri ku nsi kuno mwe mukola ne Museveni mwe mumasajinga ne tudde ebbali dikiteta mwamujjako ate ebibiina na bino simanya binwaniza ddembe ly'abantu nalaba nga bangi babuuza minisita wa amawulire ICT bali omunsi muliwamu ebitongole majambere akubiddwa bandi baze bakubibwa. Why are you not condemning these acts? Webalinyi Lubongoya yaweererwa State House paka wamaliza okusoma Secretary General Nup kibiina kye NRM nkizeemu kibiina kye NRM era mwensaasira abaana abato abagenda semanya mu kwekalakasa teweetaba mu kwekalakasa kwonna ndinako oba mwagala abaana b'abantu betabe mu kwekalakasa Jewero Ssenyonyi ajje Lubongoya ajje n'abaana be ne mukyala we Kyagulanyi jangu ne famire yo Nubiyaniro jangu ne famire yo mwekalakase Nyanzi chairman Nyanzi mukwano gwange lumusagala mwogerako yali ku NTV ne Farida Nakazibwe ne bamubuuza famire ye nti famire eyange yonna nagijjawo nagitwala mu America Kyagulanyi nga wola wiki 2 okulonda kubeerewo famire ye yonna yagitika nagitwala ku Nnyonyi yagikomyawo ng'okulonda kuwedde nga waliyo birthday party echa Nup it's an extension it's an extension eri ekole NRM Nup Firebase crew Firebase omanyi waliyo Gaga Mel si ya Bebe Cool Chameleon ya ina Leon Island kati Firebase yeraninga Nup kati nkubulye abaana ba Firebase obuyinza bwe bayina mpuga tabuyina Nobiyande obuyinza bwayina Mathias mpuga tabuyina oba Edi Mutwe ne babalimba ne bajje Dubai abo ezo ne bazibayoolamu ne bagende Boston ezo ne bazibayoolamu mirundi agamba atya nolaba engalabi 075 2 1 0 7 0 7 mwenda 3 1 10 075 2
Chikumi musatu ne 03 si musatu zokka mbufunze nzire mubaka bw'abantu sibule. Hello tutese n'obuvunanyizibwa. Hello wana kundura okutuwiriza sabo bali kuwuliriza onaliwo waffe tubi enjiri nga bwokulenjiri endala yonna nakifuma teweerabirayo ngendo nakifuma 226 tuba masinalize kinagenda okujjanga ekitugomaze kiterezo manyise tuliba masinalize tetwemererwa kakati oli mukulu muwuliriza nnyo naye ndabaate naye engeri gyakinyonnyolamu naye eringa esajjula naye nze ngamba abantu gavumenti ya Museveni bagikoleddemu naye begeneze kubanga ye pulezidenti Museveni yeobugwagumazi naye bano abaana abato bawadde bagadde mu ziofiisi bawadde ebyokukola naye buli omu abadde mu kitongole asazeewo kuzimba kutulugunya abantu era nze obusigenda ne mbabuuza nti spika mugibalira ku myaka gya Museveni kubanga waliwo ekituteebereza kunnyonnyola muntu waliwo lwe baali boogera ku afani tumye ng'obadde omuntu oyakugiddwa essasi yafudde oli tannaba nakumanya gyali naye nga givaayo n'okola statement ngeeyo oyinza okukikyangu nnyo kakati nga bwana kasumba ewanyonnyola si kyangu nnyo kuyakuliddwa omuntu omusitayiri omubatiza kintu ekyo n'olwekyo tunonye enkola naye nga tumanye nti pulezidenti Museveni obugwa bukoze tulina okwebuuza bw'anaavaawo abasigalawo tugenda kubeera tutya sebate sipini mutuloza webale chair. Hello awasiibwa sabo webale kuweereza eggwanga webale kuwuliza nennyongera ku ddoboozi bufunze sebo nze ndi mukiga ogamba otya Gashumba yendise oli otya bulungi yes ndi wano nyina wano mukwano gwe bamuyita Mushabe Samwiri kaawonawo akutumidde na timu eyo yonna weeri etumbudde naye nange byendaba kubanga nange mbeera wano mu kibuga Kampala sebo abasajja bansosola bagamba oli mukiga ate nimbagamba nedda Uganda yaffe okusosola tukuliiwo kubanga omulembe gwa pulezidenti Museveni atugamba timusosola mu mawanga timusosola mu ddiini buli omu ngulabe nga munnauganda kati bano abatusosola tulaba naffe tugenda kunyiga nga babaze okutuuka ewaffe Kabaale basibudde kale webale onagambye kante mubaka very briefly hi Gikungo assalamu alaikum salam owa mazima lubuka Andrew Youth Councillor Kamulo ogambye I reserved my comments in all our local platforms like okay that I was but I was of the same view like Gashumba Katonda tagera chibi maybe God took a good decision of okay kale webale nnyo mugara wange okubeera nga ogoberera kuba kusimu yange gireke amasimu sigenda gakwata kati tute mubaka bw'abantu. Adam, thanks for the show. I'm Isaac Bedwa from Masindi Chibikonzi Bujenje. Nze Kizito Siraje from Masindi Akungu tell Gashumba akakane kubanga abantu banyivu nnyo okera mugambe yetonde onagamba webale kuweereza nze senior Bakali nakuwadde mbuuza mwami oyo atulage obukakafu nti nupya NRM asenda ulembi agambye kwetuli yogera bikyamu bya NRM government byekola ku bannayuganda okay onagamba Salongo Sekabira alubambula ndikawempe abave Dubai government yali yasirika Bobi Wine yamala kwogerako okay good evening Kungu let Mr. Gashumba okay have some respect for Ugandans okay ya niuno tumpadde linnya lyo message kanji komyawo kasitota kiriziganya nabo onagambye why is it that Gashumba is always talking about Bobi Wine okay onagamba oyo kamuddemu Kungu katumalize mu Gashumba briefly onagamba Kungu okay njagala message zibavunanyizibwa Amaguta Simon Chitojo Masindi thanks for hosting such people to try to teach the nation jambo Brian okuva mu Makopul tables naye Uganda tusiima netuvuma buli kiramu okay Adam I'll give you an example bebali bazika Queen pure bamuzika mu culture y'Abangereza nze nyina video ezimu nga abazungu bamakinga n'embuzi seddume z'embuzi bambaze ebintuntu mu Uganda singa fe twatambula n'embuzi bali bagamye ndiyo sitaani
You get it? Yes. Bannayuganda mwawule culture. Kantu alina omukisa kuno njogere wano. Mu Uganda muno naddala mu Buganda mulimu amadagala agawonya ebintu. Kanku example eno. Eddagala ly'ekinnansi. Yes. Nyina omuwala mukwano gwange. Yali afuna super abnormal pains ng'agenze mu nsonga zaabwe. Abakyala ze bayita cramps. Yes. Nga ye buli mwezi balina omwadi meeting nga ku kitanda n'amala ennaku 4. Owulira? Kati ewaffe Masaka nyina omukyala gwe nanyumiza n'aŋŋamba eri eddagala gye liri. Nange ne mugamba okakasa nti ye ng'alimpa nga ndireeta nga nditwalira omuwala. Omuwala alimu bino ebyekirokole ennyo. Franka bino tebirimu sitaani. Ne mugamba sitaani aliwa. Kozesa eddagala nga bakoze eki nga bagambye. Omuwala n'akozesa eddagala yaŋŋambye kati okumala emyezi 3 talina bulumi bwonna bwawulira ng'agenze mu nsonga ze ez'abakyala. Kyeriri bulire ekirala. Waliwo omuwala omulala era mukwano gwange. Omanyi bwe tutuuka kasoosuka emyaka 4 olumu havinga a conversation eri authentic. Omuwala ye ng'alina obuzibu ng'agenda myezi 9 tagenda mu nsonga ze. Okitege ng'agenze mu malwaliro gonna obulwadde bwabula. The same woman bwe olwamubuulira n'amuwa eddagala okuva olwo azikola ki? Azigendamu. So mwawule ebyekinnansi. Taata wange awumule mirembe. Olumu mukubira simu saawa zaalinganga 9 nga muwulira aweekeera. Mubuuza obadde ki? Nangamba ndi mu ttale nyina eddagala lyennoonya waliwo ente yaffe eyazadde naye yalemye okufulumya ensawo placenta ogimanyi. Ne muza ti eddagala lyaki nti eddagala eryo lisiiga ku mutwe paka emabega eno kabina neefulumya ekisawo. Addamu okunkubira wano awa nti ekisawo ekikoze eki ekifulumizza. Kati ekisinga okunuma okimanyi. Taata wange yafa era eddagala agenda nalyo sirimanyi. Noono omukadde nkya bw'afa teri alikola ki? Mami wange yennyini yaŋŋamba nti 1972 nga sinaba na kuzaalibwa yagenda n'azimba eriiso lino. Daddi waffe n'amutambuza mu malwaliro gonna ne galema. Olumu abaava mu takisi akasajja kali kavuga gaali ne kamubuuza wabaaki ti eriiso lino balitambuza Uganda yonna liremye okuwona. Ne bamugamba ne kabuga nze mbeera ku kyalo bw'ekiti mujjeyo. Taata wange enkeera n'amuteeka mu motoka n'amutwala. Basanga akasajja kali mu kulima mu lusuku. Mboneka kuula omudde ebikanga 3 ne kawandulako amalusu ne kamusiiga kuki nti bw'oli wona olijja n'ensasula. Mami yatugamba within 3 days ng'eriiso lyakoze eki literedde. So eddagala lino gye liri. Unfortunately nti 98% abeefuula nti bavumula endwadde miyaayu. Ne bw'ogwa ku mutuufu yennyini eddagala likola ki gye liri. Yes, kankonge. Yes, 98%. Ne bw'ogwa ku 2% ayinza okutambuza. Yes. Kankwenda example endala. I have another friend ng'ayanjula omuwala emukolo gwali gwa bbeeyi. Mwaka gumu myaka 2 mubuuzi owaayi kiki nga situlaba baluuni yonna nga mbulira amazima nti owaayi nyina obuzibu ntambudde Uganda yonna ngenze Nairobi ne baŋŋamba siina nkwaso. Owulira? Era nga ŋŋamba oyo mukyala gwe mukyala ali Masaka eyo mukadde. Owulira bino byenjogera bituufu. Linako bino byenjogera bituufu. Omanyiza ekindeesa wano ku rediyo bw'oba toyagala mazima rediyo fo toteekako rediyo endala. Bw'oba oyagala kulimba toteekako. Ngamba muganda wange muyita muganda wange oba mukwano gwange nti owaayi wali otwayinzeeko local hubs. Nagamba can that work? Nga mulagirira ng'avuga motoka ng'agenda e Masaka. Yaŋŋamba ng'owulire omukazi alina olubuto kaakati era n'akwata akakadde n'akawa omukyalo oli. Actually bazaala n'okuzaala kaakati. So mwawule bino bintu bya njawulo. Lwaki bwe baali baziika Queen it was a purely cultural day. Ne batambula n'embuzi ze bambaza ebintu n'ebikoofiira. Embuzi. Ne wano bw'okikola ewaffe nti olwo osamidde oyo sitaani. Tetujja kujjayo ebya sitaani. N'ekirala kungu oli musiraamu. Dembe lyo. Akubeera omusiraamu. Nze ndi mukatoliki. Dembe lyo. Bujingo mulokole. Omuntu omulala balamu muki. Mama Fiina. Balamu mu Protestant. Balamu musajja mu Kristaayo. Mu Kristaayo. Buli omu asabe mu ddiini ye nga bw'ayagala. Mama Fiina asamire. Mama Fiina bw'aba akedde okusamirira mu kompawundi ye gwe omulokole bikwatirako wa. So abe Kasana Luweero bandaze ekifaananyi kye nayagadde nti baddiini za njawulo naye bonna Bannayuganda.
owulira ekirala kye neerabidde kuba nabalabye nga batyamu katono ku byobufuzi katono badde balina ennyimba ze baagala okukuba nga batya neŋŋamba simugetinge serious no nyimba za byabufuzi nakijjukidde maze okuvaawo nali bagambye mu kuba oluyimba lwa Dr. Kiza Besigye funguwa barabara mu lukuba mu lukuba olwa Besigye bazine mu kuba olwa Kyagulanyi tuliyambala engule abanupu bakole ki bazine mu kuba olwa Museveni luno waliwo oluyimba sevo simanya sevo ontegeera ndowooza that's the Uganda I dream to live in nga mubeera ku mukolo abanupu ne bakuba ennyimba zaabwe abanupu ne bazina ne bakuba ab'NRM ne bazina ne bakuba ab'FDC ne bazina ne bakuba eza DP aba DP ne bazina ne bakuba eza anti aba anti ne bazina ne mwawukana buli omu nadda ewuwe n'akola ki neyebaga no okitegedde lwaki gwe oyagala olwo balukube olwo omulala toyagala balukole ki balukube yes kungu oyambadde suuti okuva mu sisimu ka Uganda genda Facebook ojja kuotulaba mulaba gwali ku Facebook nali ku YouTube oyinza okugenda ku Twitter n'oteekayo bubako ba ku Facebook ba ku YouTube yona oyagala nja kubambulaba naye nga for now messages ziyita ku 07556025005 kuteekeyo mbere nga mbulamu Gashumba yes sebo tukomyewo so nadde njogera ku tolerance nti buli muntu alina eddembe lye okusinza Katonda nga bw'ayagala abakatoliki balina eddembe lyabwe abalokole abaprotestante abasiraamu aba Seventh Day n'abasamizi buli muntu alina eddembe lye don't force me okubeera omulokole oba omusiraamu bw'oba yalandokoke mbulire enjiri ennennye ku mutwe n'ebyobufuzi bwe biri n'ebyobufuzi bwe biri yes ebyobufuzi tonkuhasinga tondrapinga don't rape me don't force me nsupporting ebyokola ki byowagira nkonvinsinga nti ekibiina kyo kyekituufu ekyokuwagira nze politics wakyo gwe mbirivingamu naye ate tontiisatiisa tontiisatiisa nkuwagire okiwulira let me give you an example nze omulamu bwange bwonna mbadde mpagira Dr. Kiza Besigye kubanga Dr. Kiza Besigye to me yali alipresentinga kye bayita opposition naye nga taata wange muwagizi nnyo w'NRM nnyo taata wange yali awagira nnyo NRM ne President Museveni ne sijjukirako nti yanzaalukuukako ti mwana wange wagira otya Besigye no yes living room ye Masaka ng'ejjudde ebifaananyi bya Yoweri Museveni ne bedroom ye era olumu namubuuza bedroom ye nejjuddemu bino ebifaananyi byonna ebya movement kiki n'aŋŋamba kino kisenge kyo gwe ewoteekawo Dr. Besigyewo no yatuuka n'okuŋŋamba nali nninyeeko mu kisenge kyo manye ekiriyo gwe mukyango kyagazaaki kyenzikalo yaŋŋamba gwe ndaba ennyumba ye ejjuddemu Barack Obama gwe gweoyagala nange njagala ki okiwulira so unfortunately waliwo culture empya eri mu Uganda kaakati nti buli muntu nti ebyobufuzi olina kuforcinga muntu kuwagira bw'aba takuwagidde olina kumudimiininga ebyo ebyobufuzi byatandikibwa Nuupu wano byatandikibwa Nuupu kibiina kya byobufuzi anti kiri registered njagala ombuulireyo nga FDC kyattunka ne NRM njagala ombuulireyo level of violence yaliwa njagala ombuulireyo okuwemula kwali kutya yes guli munnamawulire ate njagala nnyo naawe obeere mu conversation eno kubanga kyenzudde waliwo omukyala mukadde mukyala mukulu ali mu myaka nga agenda mu 8 mbadde simumanyi omukyalo sijja kwogera title ye kubanga tampadde permission naye ansanze mu kibuga leero omwana gwe nkwagala nnyo twalina emikolo ewaffe n'otuwa $50,000 ne mubuuza mikolo ki nga sikyagijjukira omukyalo oyo bbaawe yattibwa mu 1970s kankomaawo aŋŋambye nti ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda tozoogerako zisirike zijja ne mugamba
omuntu continuously bw'ayogera ebyobulimba gafuuka mazima. Kati bw'otavaayo kuwa abantu facts bwe ziri bagenda n'ebyobulimba era maama twawukanye takkiriziganyiza nange. So gwokkiriza mu kuvaayo owe alternative. Yes, nze nzikiriza factual alternative. Yes, nze nzikiriza lwakuba nti ne radio zaafa ne TV. Mba njagala nnyo tubeere mu studio wano n'omuntu ayogere nange nkole ki? Oyogere. Public ejajinge. Unfortunately, kali kye tekyaliwo kuwemula ne mukolinga. I'll give you an example. On Saturday night, kusawa nga mukago gw'ekiro omuntu ng'ampeeza link ya Twitter nga bagenda kudiscussinga nsonga z'Abanyarwanda nga bazitandiseeko dda mu provocation n'ebirala. Ne ngamba, you know what, I must participate in this conversation. Nange ne bampa time okwogera ne njogera ku Twitter Spaces. Mukyala bamuyita Juliana Namubiru oba ali London oba ali US simanyi. Ne twogera. Yagezezaako bambi okumoderatinga show. Naye ng'olaba kiringanga bwe nagenda mu WhatsApp group y'abawagizi ba Arsenal nga nze ndi wa Man U. Ne bw'oyogera otya baba tebakola ki? Tebakuwulira. Bakuwulira nenga tebakutegeera. Because already by a predetermined position. Thank you. Yawedde sawa 11. Okuva ku saa mmeka? Mukaaga ogw'ekiro. Yawedde 11. Okitegeera? Nekye nalabye level of intolerance yabadde kuli. Nengamba oba temukkiriza na muntu kuwa views. Singa moderator ono teyabaddenga naye ali tough, show yabadde tejja kuggwa. Oli atandika ne mukolinga okuvuma. Nga byenda beera ku social media wano. Lindako. Teri muntu ali ku social media nvuma nsinga. Okuvuma. Taliyo. Akusinga okuvuma. Mu byonna. Kyemunsinga kuwemula. Kubanga sisobola kuwemula. Empaka z'okuwemula oba ompangudde. N'empaka z'okuvuma nange nyina emimwa. Nange nsobola bavuma. Ate beyond okuvuma na buli kimu nkusinga. Kusinga mu Kampala, nkusinga mu kyalo, ne mu nsi ze mulimu era nkusingirayo. Okitegeera? Abasingirayo. Yes. Oba bino biba. Akabwa akasiru kaboggolera enjovu. So gwe enjovu. Okitegeera? Bano abakuvuma bubwa. Bw'abakungu. Ne Gashumba byeboogera bya kisiru. Lwaki obiwuliriza? Baakugenda. Yes. Kyekugambye kiri eddembe lyo. Kungu oyina eddembe ly'obutanaaba. Maybe tugeze kuona aliwa. Okay. Kale kanegeze Gashumba nyine eddembe ly'obutanaaba ne malo omwezi nga sinaabye. As long as sigenda mu bantu kubawunyirira. Nawe ku social media eddembe lyo okuba n'obutamanyi oba n'obutategeera. As long as towe exposing kuki? Komekutu jino. Yes. Okay, Mami Gashumba tugenda mukumulamu, but we tukomawo awo wenyini wenjagala. We wale ekintu kya program eno. Head speech. Luambuze ekibuuzo kiri bwe kiti. Yes. Lwaki okuva 2010 up to 2018 Facebook was a center of discussion. Ng'abantu bali okuba exchanging ideas. Lwaki kati abantu batya n'okupostinga ebintu ku Facebook? Oya. Kubanga radical extremism batya akirero batya abawagizi ba NUP. Kubanga buli muntu atakkiriziganya nabo bakuwemula. Ojjukira Haji Anas Sesimba, Haji Anas Kalisa oweni BS. Yes. Elinondi scholar, omusajja omusiramu, a respected person in the society. Bye bamuvuma bijjukira bulungi byonna. Buli lw'otakkiriziganya nabo. Buli lw'otakkiriziganya ne bani bana ba. Buli lw'otakkiriziganya ne radical extremism ya NUP. Okay. Kubanga mu NUP mulimu abantu abali decent. Okay. Cyberbullying ne hate speech je tulaba eri propagated. Yes, ate tandise 2018. Kungu, you've been in the media. Yes, I've been here for some years. Wali olabyeko ng'ekiriwo kaakati. This is too much. Haji Anas Sesibawulira. Elinondi scholar. Haji Anas Kalisa. Oli omugenzi yatula ku kiiko olina muganti oyo musiyazi.
Ompulidde lwakuba takkiriziganyiza na layini yaabwe. Dr. Kiza Besigye ojjukira be bamutayiza ku CBS okumukuba. Baali baani? Mbuuza gwe. Well, we baaliwo bavubuka kwaliko muganda wange atakyegana. Muliro. James Muliro. Omweru oyo. Kansala wa. Ompulira ndowooza. Kali kyeno yavaawa. Ate ekisinga okuneewunyisa. Bobo baddiza in the same currency. Mbwa Gashumba. By the way, nabaluza nti gwe omu kubakola bino. Ate bitya. Some of them think that omuntu yekka gwe nali nvuddewo naye wano yali Charles Peter Mayega. Katikiro wa Buganda. Yes, ate yantandika. Byali biseera bya COVID. Nali Masaka ku farm. Abantu nga bankubira essimu Katikiro wamukoze eki. Nenkomawo ne retrieving obutambi bwonna nange nenzizaayo. Immediately the late Archbishop Kisolwanga nansamuninga. Ewe erubaga nangamba mwenna muli bakatoliki muli bebuddu simanyi mutuufu simanyi mukyamu kakkana. Mbandi awo Judy Mbabali yali chairman we Masaka nankubira nangamba muganda wa nkakkana. Enkeera my favorite Bishop Jumba nangamba oliwa nti ndi Kampala mbadde nkwetaaga nembuga kanzije Masaka. Nangamba nkwegayiridde simanyi ani mutuufu ani mukyamu size kukozesa misango ne mukakkane. Wali ompuliddeko nga nzemo? Yakoma kuule. Wali ozemo kuwulya? Sidanga mukuulya kintu kirala kya. Ompulya ndowooza? Ne bano abasajja bataddewo embeera bakuvoole okuva ku makya bavoole baganda bo muwala wo ne maama wo gwe bw'olumba abaana baabwe n'olumba bakyala baabwe nti awo Gashumba tosse nnyo. Oyise we walikoze eki? Abaana abaffe tubaagala nga bwe mwagala abammwe. Nga bwe mwagala ba maama bammwe naffe twagala ba maama baffe bammwe. Nga bwe mwagala bakyala bammwe naffe bakyala baffe tubaagala. You get it? Ekirala narrative gye babadde bataddewo.